Bulungi okubeera mikono gyaffe nga tutambula ffenna essaawa zino eza bulijjo ssaawa 4 olunaku olw'omukaaga mu programu yaffe Namwatulira naye nga mugamba ki bannange karantini ebayise etya kino ekintu ffenna kyatulidde tukkirize kyazze Katonda yageze naye tusabe busabi Mukama tukole ki atutaase embeera tubeere nga mukwano nga tugiyitamu nga buli omu akyali mulamu kuba kikisinga okuba ekikulu yes tuguma akaseera kano ak'okunyigirizibwa tuli waka ate tukola biki buli kimu nga buli omu bwakimanyi buli omu ng'embeera we muyisa mu makage tujja kuba mukwano nga tukivuunuka kuba obulamu kye kisinga okuba ekikulu nga bulijjo mbeera Stella Namubiri ku programu Namwatulira ffe twewayo ba mu mbeera ki ba mu mbeera tujja kukola ki tujja kubeerawo nga tubabeesabeesa nga tubawa biki ebitambula mu maaso mu bulamu bw'abantu programu ebeera Namwatulira mikwano gyaffe gwe eyakagiraba kati mikwano tuvudde eddala emabega nga tukola ojja genda ku YouTube channel yaffe bagita ABS TV Uganda Official Bagita ABS TV Uganda Official ojja kubeera mukwano gyaffe ng'olaba shows zaffe zonna eza Namwatulira n'eza ABS Television zonna tulinayo ekifaananyi si Uganda ya DNA tulinayo eya embeere kutuma nyingi nnyo sijja na kubeera nga nzogera just genda ku YouTube channel yaffe eya ABS TV Uganda Official ojja kubeera mukwano nga olaba shows zaffe likinga commentinga advisors where necessary tubeere mukwano nga tutambulira wamu yes wadde mwagala okumanya biki ebyaddirira ku show yaffe eno gye tuvudde ebbanga nga tulaga leero mukwano wetugikomekkereza wetugikomekkereza naye mukwano nno waliwo ekibaddewo embeera nga bwe mugiraba tetusobola kubeera nga tweyongera mu maaso naffe tuli bantu nga mmwe naffe twasibiddwe waka naffe biki ate engeri sheeno gyeri nti ya investigations tetusobola kubeera nga tugenda mu mayumba g'abantu okubeera nga tujjayo footage oyo kamera ze twateekayo okubeera nga kuba kati jjukira bwe tuba nga twali twagala kukwatira baami mu nsobi omwami naye waali ewaka bwe tuba nga twali twagala kukwatira omukyala naye waali ewaka so tetulina ngeri ya kikolamu okitegeera so tugenda kuba nga tufunamuko ka break mu show ya mweno enyanzi eya Namwatulira tugenda kuba nga tumulamuko katono tulabe ate embeera weeterereramuko akatono tubeere nga tugenda mu maaso so maaso awo temwewuunya bwe mulaba nga temugirabye nga tetulina naffe engeri gye tukola gye tukikolamu kuba we tulina okujja footage oyo gwe tulina okubalaga mu kamera zaffe ze twasetinga abantu webali ewaka okitegedde mikwano ndowooza banaye tutegeeraganye bulungi so next week bw'otagiraba tujja bbanga tufuna bye tubateerayo oba repeat oba ezasinga okubanyumira tubeere nga ffena tutwalirizaawo ekiwuubalo butereevu ngenda kusaba producer wange atulizeeko katono nnyo emabega tulabe last week twakomawa era leero tugenda kuba nga tutandikira awo wennyini mu programu Namwatulira Naka, mungu mama, ngendako eyo mu town. Vaayo pase neekwocha. Ogolola amasaati gokka aga kitaawo. Nedda muziku. Ezibuze za kitaawo ne zirabika. Lwaki tewazitegese wennyina zisanga nzigulu? Kinoonyerezeeko bitusumbuwa mu maka gano. Wano. Awoya. Ngasibuleyo kanyigo wano. Baby. Waba yagala. Nali njanjaba mwana. Namubuuka. Emirundi 8. Nali njagala omwana wange awone ekimbe. omukazi muleke Nali njanjaba mwana wange. omukyala bingi nnyo excellent nene gye tutuukako ku lw'abaana Tosobola kumbula kata omwana. Tosobola. Odangayo kale. Ono omwana olwaleero mujemba. Mama ngenda mugamba amazima.
Jangu, nze wende waka wetuli. Ng'oli ku ssimu. Agala tumanye ekika ky'omwana. Atabifa mali. Awoyitawo. Soko yitewo bwenga yitawo. Lwaki mpitawo? Lwaki mpitawo? Naye gwe ssibo, kati wanfuulira ddala mukyala wo. Nze kujjanjaba. Weewaawo kyaki? Nalinga naye muli basezi. Bw'amala omuzuukusa n'amugamba alina pulaani. Njagala wuliriza bulungi ebigambo taata ono yagamba omuwala pulaani gye yalina. Bwe tutyo nno munnange bwe twatambula ku show yaffe eya last week, then I promised this week wetugenda okubeera nga tutandikira. Naye nga tetunnabalaga biki ebyaddako nkujjukiza mikwano gyaffe application yaffe ya ABS television. Bulijjo gye nnanga byo gye mbagamba nti bannange kummwe ababuuza bannange ze sina visa card njagala mobile money, bulijjo mba promising nti enteekateeka eyo tugikolako era wenjogerera tunatera okugijjako engalo lwakuba coronavirus ono yatukuttemu. Naye nga mu weeki ng'emu ku bbiri tugenda kuba ng'ekintu ekyo tukisumulula gwe aina mobile money, because abasinga kumwe musobola kusasula mobile money kwe kiri ekyaffe ekya membership eya Namwatulira mmwe abagala okulaba shows zino Alya. So wenjogera application yaffe yawedde mu weeki ng'emu ku bbiri tugenda kuba nga tugironchinga osobola okubeera nga olaba shows za Namwatulira nga olaba ebyemabega byonna ku gwe yabimisinga n'ebyemaaso byetufumba maaso ojja kuba nga ofunako ka hint katono nnyo. So gwe agala okweyongeza ensonga za Namwatulira special n'ensonga za application yeyo Namwatulira special mukwano okujjukiza osasula omutwalo gumu for now osasula ng'okozesa visa card nga oyagala okumanya ebiddirira okozesa ng'osasula visa card. Masa application yaffe nga wedde ku weeki ng'emu ku bbiri zembagambye owa mobile money nawe ogenda kuba nga olina obusobozi okufuna service eyo. Ayagala okumanya ebintu bino engeri gye bitambulamu ogenda kuba ku nnamba eno bannange funa pen nkoyo okuva ku mpewo ne mujinsa bate nga mba nagyogedde eri 078 3 0 9 0781 31 0196 eyo ye namba kugwe agala okumanya how to pay for the Namwatulira special nolaba shows zino Alya before others ng'olumukaga terunatuuka. Butalevu katugende mu maaso ne show yaffe yaliyo tumanye ate ensonga z'omwami ono n'omwana w'omukyalo omwana w'ewaka nakano ka bebi ddala ka bebi kano kaani. Hey, kama twale mwe mulabe. Tula. Mama tula. Nja kukubeerako n'empi kubanga zoononya. Taata. Gwe bisonkole. Soko kakkane. Kati ndekerawo okulaga. Bireke. Ndekerawo. Bireke. Sijjate bireka nina okukola omukozi. Kubanga tebijja kweyongerayo. Bijja kweleeta amaka gafuleke gafasise. Lwaki olwana nnyo mbireke? Lwaki olwana nnyo mbireke? Naawe olinamu ebitali bituufu. Temuli waddaaka. Kati nimba temuli katugende gwe sirika. Ono ye gwendaga ebibye nga ye talina buzibu. Obuzina njanjaba mwana wange kimubonya. Wamujjanjaba. Seyongerayo mu ebyo. Okitegedde. Tugenda okulaba emmotoka ezina. Olunaku olulala maama. Tulaba muwala wono bambi yali mu ntebe nga yeebase na kano kazzukuluko. Katabanike. Okitegedde? Babeerawo nga beebase. Tugenda okulaba taata ono najja n'asooka n'ayimirirako awo ne yeetegereza okumala eddakiika nga 2. N'amala n'amukoonako n'amuzuukusa. Okitegedde? Nkiraba. N'amuzuukusa. Bw'amala omuzuukusa n'amugamba alina pulaani. Njagala wuliriza bulungi ebigambo taata ono yagamba omuwala pulaani gye yalina.
Mbadde nyatusala amagezi. Agaki. Najala tubuzeebuze. Maama woono. Yali amugamba Namugamba mwagalane gwe ne maama wo. wamugamba otya? Mwagalane gwe ne maama wo. Muleme kwawukana nnyo. Byo bye Bikiri. eyo ye pulaani. Pulaani. Kati nze kanjogere Byotamanyiiko. buli Omumwa we gwenyeenya oba olaba. buli kyenjogera weekiri Amatu go gw'emumwa. era ngenda kukiplayinga okisinza abisala Gw'obisala. okitegeera Kubanga ekigambo. yamugamba nti nno awandiika ebbaluwa abuzeebuze nti nno alina tata w'omwana gwali okuwandiikira ebbaluwa. Ompulira bulungi. Owandiika ebbaluwa. Ebbaluwa. Olw'okubuzaabuza ng'olina ng'alina omusajja gwewandiikira ku mwana ono ng'osaba obuyambi. Nga ngiwandiikira. Ange kati tuba tupanga bupanzi bukodyo butabuza butonona maka. Mama aleme kukitegeera nti tuli bali bakakwate ku mwana ono nze naawe. Kimbadde nkusaba. Nze njagala onjigye wano ne maama ayomba nnyo anvuma. Njagala onfunire. Tusooke tusale amagezi ago. Tusooke tumubuzeebuze pulaani endala gye nina badde nina gye mbadde pulaani akasente mmala okafuna okufunira akayo ennyumba yo nkujja wano omulundi gumu nga tategedde kimba kugambye tusooke tumubuzeebuze n'ebbaluwa eri. Abuzeebuze nti nno alina taata w'omwana omulala gwali mu kusaba obuyambi bw'omwana ebbaluwa agiteekaawo gwe ojjo ogirabe. Era ebbaluwa bw'omala ogiwandiika ogiteeka wali ku mmeeza. Wali eri ku mmeeza ng'agyerabiddewo kati bw'anajja n'agisoma n'amanya erinnya ly'otaddeko ng'osaba obuyambi ku saidi y'omwana ono twabutuke tukole ekiddako. Okitegeera yandibanga ye taata w'omwana. sakukakane nedde olabako erinnya lyange. sakukakane Olabako ekigambo kyange. ensonga lwaki yamugamba abuzaabuze Olabako akafaananyi kange. tetwagimanya naye sooka otuule buli gye tulaga buli kimu tujja Yali ayagala mutema kukitegeera kumugoba kumuta gwe ng'okwoyo omukyalo n'okutulugunya omwana. okutulugunya oli nga bwe lwasooka. Kati era kyova olaba ebyuma byammwe ngenda bigoba mu nju yange nedda tatalindako bigoba kubanga tukyakola. ndaba bibirina temuli mu magezi n'aka. Kati bw'anajja n'agisoma n'amanya erinnya ly'otaddeko ng'osaba obuyambi ku saidi y'omwana ono twabutuke tukole ekiddako. Nakugambe wandika ebbaluwa nga kuliko amanya g'omusajja omulala nti nasaba buyambi bwa mwana gwe kikulowoozese taata w'omwana gy'ali. Okitegedde? Kati bw'anajja n'agisoma n'amanya erinnya ly'otaddeko ng'osaba obuyambi ku saidi y'omwana ono twabutuke tukole ekiddako. Era nga balaga bamusaba buyambi. Ate kati gu laptop lwaki ogikweka? Lwaki amuwaati amagezi bwe gatyo mbw awandiika ebbaluwa ekitegeeza alina kyamumanyiko. Okitegeera? Namugamba ateekeko amannya agayamu olubuto okutuuka ozaala omwana bweba teyagateekako sinsobi yange nze nali muwadde magezi otegeere kuba yali akutya. Okitegeera? Namugamba ng'omwana omutaasa asobole okuwandiika ekintu ekyo maama afune wagumira watandikira okunoonyamu waki olubuto. kati bw'anajja n'agisoma n'amanya erinnya ly'otaddeko ng'osaba obuyambi ku saidi y'omwana ono twabutuke tukole ekiddako. Sirako ki ayogere amazima alemerwe okubwa ng'omusaasirako ki okusinga muwala wange magezi ki eyo pulaani ogiwulidde? Era olunaku bambi yali amuleeteddeyoko n'ekyokulya amuleeterako ice cream. n'amanya erinnya ly'otaddeko ng'osaba obuyambi ku saidi y'omwana ono twabutuke tukole ekiddako. Mbadde nkutegeerako n'akalabo. Mbadde nkibaloozaako n'amasinza kuleka. Enza. Okitegeera? Oba olunaku olwo kuba biraga nti ko olunaku wabasanga bwe beeriisa omusajja omwami n'aliisa omuwala n'omuwala n'abeera ng'aliisa taata we. Tetuba tusala tusobole okuba nga ensonga eyo tugikolaki tugikkaatiriza kugambe mmala okufuna obusente bwensuubira
kujja wano nkuteeka ku nyumba endala eri. Ndoza bambi just love ya taata na mwana tetwagala genda nnyo mu wala. Nabasanga Bwe berisa ka ice cream we bakola ki? Okitegeera? Byakyama. Bwebigera Simbira ne mama mukako. Ndyama. nabasanga Baali awo bakyali mulavu bwe begamba kino na kino na kino. Daddy, mwana talina ngoye akuze engoye zamulese. Bwe begamba kino na kino na kino awo gwe wootuukira. nabasanga kwolwo Omwana yanfaananya obugere. naka Owange naye gwe tomanyi nanyini musajja yakuzaala mwana ono. Ne bakubuuza ne tukubuuza buli kanaku obugula osirika busirisi. bulijjo naawe obiraba Mbadde nsirika naye nga nange binnumira muli ngenza olaba nga kisosola omwana watufaako wano tutala magezi ki. Ani taata b'omwana ono naakatubuulire olwaleero. muguze ne kuze ice cream ekeba naye ng'oyagala nnyo muwala we Anti munange empisa yise eyo ngenza okulaba nga nina muyiyiza muleetereko. nawe okikulumiriza eky'omwana oyo Bulijjo kinnuma nga njogera olugumugumu nga saagala lowooze nti ffenna tetumwagala naye nga kisusse. oyagala nnyo omwana we oyo nze nga tongulirangako ku ka ice cream Ngenda kutegekera ebyo biri mu mutima gwange era ngenda kuwa kyemmanyi kyengenda okukuleetera naawe bino birya kyewunyiza ebyo bijja mukyala guma. nembabuuza kize kitya nze ice cream gwatangulirangako namugulira muwala wange nga balinga mu mukwano omuzibu muwala wo wekka oba nange? Bwe wamuyita omukyala ono ne bamanya nti noyingidde awo ne bakyusa emboozi. Oba wange Kati okumuleetera ekyokulya nagwo musango mu maka. Si bwe musango wuliriza. Kyova nagambye todda muno. ne ice cream gwatanguliranga Ate gwe tojja kulya. kinewunyisiza Bwe ntyo bwekola neguma ebyo bijja bindi mu mutima ngenda kuseetingira nkuleetere. Naye omwana ono ye yansobera era gwe kyenkugamba olwaleero. bulijjo sikugamba ng'obimpalanira Anti nga nali saagala awabe bulijjo sikugamba nga saagala tuleke mu nju omubi mu maka gano batwogereko ku kyalo kwe kusala amagezi eyo ne nkimubuuza oyagala muwala wo nze sibategeera munnange tubuulire wangi ani nnyini mwana nze nga tomunguliranga n'omugulira muwala wala wange bamuliisa Yes, ebyuma byo ebyo bya bulimba ate ye nga akuliisa. nina emikono 10 Ate ye yali akuliisa kyali guno kitegeeza. gusitudde mwana ate guno guliise. ice cream no namusanga nga Ekyo kya bulimba. bamulyanga munene Kale bwe bakuwulira ntyo mu njo ndabamu n'essaati eyo. mukujjukujju n'akyusa emboozi n'atandika Mu njo ndabamu n'essaati eyo. tata w'omwana aliwa tata w'omwana Olaba ali yenze. kiki owuliriza Bw'olabako muli abadde ku mboozi ndala naye n'akakendikwata ku musajja yakufunisa olubuto ndi musala obuchina nange nja kuba mabegawo kwekyo kuba kituyitiridde tuneezimbako ate mukyala kyetaagisa na musumeeni ne tumusalako amatugunda ago bulijjo wali okiraba naawe okutumanyirira omuwala waffe akyali omuntu aluzaalamu omwana abatulekera abatusuulira tujjanjabe taata woyo omwana nze kendimulabako nkugambye kyetaaga mugulira musumeeni ne tumusalako amatugunda munange okiwulire twagala otubuulire oba tuletera kugoba tuletere naffe tubuuta kiba kiri mukyala twagala kumanya Tunakuliza bwerere? omwana. tunakuliza bwerere twagala kumanya Kyo. ekika ky'oyo omwana kyonsanze mugamba kati nga mubuuze wange ye taata w'omwana omugaali bulijjo maama wakugamba tunyeki munange naawe obirabe tubuulire abinyiki nze kubuulidde mwana wange maama mukyala yeensonga wetumukwatirawe kumbe naawe bulijjo kikulumiririza kugula musumeeni kumusalako matugunda nze kasita nsanga taata w'oyo omwana
musalako buchayina kyalina mwami wangu bwe bali kuvuma ne bakupeka nagula ice cream namuwa amagezi kati goliawo era we nkubulira amazima nga we mbyetegereza bye wemalira mu muwala wange kusinga nzo mukyalawo ate sikwagala lwaki nandimulira ice cream bamuwa amagezi wali badondekera ebizibu byange n'omwana wange omukyala yenga tuwamulete ice cream ekyo etirako mu tanguliranga ko ne ice cream kwero nakyewunya lwaki byali byawaka ososa wa mama yagabirako abaana abagenya abajja wakate balya gobo balaba abalimu tebalya mama mbadde mayi yagabirako abaana teyaliwo nedda waliwo ekirala kyali tugende maaso olunaku olulala tulaba muwalawo yali mu kisenge nga yeebase yenyawo wansi awo yeebaka mu kisenge nga bulijjo weebaka wansi awo okitegeera laputopu gireke taata wange leka netegereze bulungi obadde leka netegereze bulungi wabitwala byakunnyonnyola tulaba wamanya nyinyonnyola nyabo amaaso tata tokwatako nawe tokwata nyinyonnyola nyabo nyinyonnyola buli omuva ku laputopu maama tokwata tata tokwata nyinyonnyola mbirenge okuddayo okuyamba ekizibu mu nju muno yali awo yeebase tugenda okulaba ne taata naye ajja yeebaka ku buliri bwe bumu ekiki tunula kitegeera kubuliri bwa mwana owange yes naye ebika blanket ekiki nebebika blanket yemu okulaba ekiro mu matumbi taata ono ayisa omukono gwakwatibwa mwana katonda wange Togeza. kiki kino mu maka gano bwe tutyo mukwano bwe tukyatambula ndowooza kumwe abagezigezi mwamaze dde okumanya amazima naye nga njagala mubeereko paka ekintu nyo gye kiggwera abasajja anyway n'abakyala ffenna tugwa dduro mu nsonga eyo naye nga njagala okujjukiza mikwano gwe ayagala okufaanana obulungi ekizigo ayagala okusitula ku bbeere abakyala ensangi zino awantu wano wagudde bwewatu so ayagala okukomawokko waggulu okusitula ku bbeere okola emabega eno mu ebintu bino ebyalagirwa ye ayagala okuteekako eno emabega eno okubwakawo emabega ayagala ensonga z'omu kisenge bannange muli mu karantini abakyala n'abaami omwami waali ewaka omukyala waali ewaka yeye sawa buli omwalage ewaaka bulijjo mwebuzaabuza simanya nkoye enkya nina okukola kati wooli teri kyakwekwasa omwami nga gwakakendeddemu omukyala ogenda kuyita ku namba 0758155313 tuli mu quarantine yes manyi temutambula naye ffe tulina delivery services bikutuukako buli wamu wooli gwonkubira n'ompeereza no nga maze mbeera kireka mbeera nasana mbeera gulu mbeera lira mbeera gulu mbeera ntinda bibeera products za shana na buli omu nga zikutuukako ez'omu kisenge abakyala ekizigo abakyala bulijjo badde ku kizigo quarantine tosobola kutambula genda ku accessinga kizigo nkubira ngambe bannange kala yange ngegenda okitegeera tujja kubanga tukutuusako ekizigo ensonga z'omu kisenge hips kabina buli kimu nga bw'okyetaaga n'okusitulamu wano butereevu katugendeko mu kuwumulamu tukomawo ne program Namwatulira part ey'okubiri. abaleefu abalungi aba ABS TV mwebale kubanga mugyekumirako nga temujjagala nnyo amanya ganze Jax Tia nga nzoba tusaka amawulire amasufu ABS website yawedde abs.ug ngenda bayigiriza engeri gy'osobola creating account ku website yaffe eno engeri gy'osobola osasuliramu Namwatulira special ku website yaffe eno so goberera endagiriro eno osobola okwanguyizibwa ojja genda waligenda URL otypinga abs.ug wemala nyiga get started. Wenyiga get started wagenda kubuuza amannya go gogajjuzeewo.
omala teekawo username ojja gikozesa okuloginga in, omala teekawo email address yo. Email address nayo gyaba ogyetaaga ojja ogikozesa. Then omaliza teekawo ennamba y'essimu. Teekawo ennamba y'essimu okuli omutwalo gwe bagenda osala. Bw'oba oli bweru teekawo ennamba y'omuntu ali e Uganda, omutwalo bajja gusalako ennamba yo y'omuntu. Awo oteeka password yo, omala oteekawo password n'okonfaminga password. N'ogiddamu mulundi ogwokubiri okonfaminge password. Awo n'oteekawo ewantu gy'obeera. Onoolonda oba oli mukazi oba oli musajja, n'olonda ensi mw'oli. Omala n'onyiga create account. Nomala n'ologinga in ng'okozesa username ne password. Username togyerabira. Ologinga in ogenda subscribe nga bakubuuza oyagala mwezi gumu myezi 3, then oteeka enamba y'essimu ebeerawo wali, then ng'onyiga epeesa lya submit. Ku simu yo metaka confirmation oteeka mu password y'essimu yo mangu n'onyiga send ne confirming nga oneeta successful, subscription successful. Bakulaga wano olina omwezi gumu bweguliwo from this date to this date. Then ogenda ku TV shows, special shows ng'oloadinga. Ng'oplayinga show gy'oyagala kulaba. Engeri gy'osobola okuba ng'ocreating account n'osasula mu bwangu obw'ekitalo n'oba ng'olaba ne show zaffe Namwatulira special. So application yaffe very soon egenda banga tugimaliriza nga nayo tugibatuusaako. Mujja Kalango still era ku TV ne ku Facebook ne ku YouTube yaffe. Mwebale nnyo kwagala ABS TV. Oba oyagala obuyambi obusukkakaawo kuba ku 0781310196. I'm going to repeat the number again, 0781310196. Okuba ku simu eyo baweereza ne message oyambibwe.